sigenda kusuula egamba nti atazze embwaye kumpi. Esula bwati begamba nti atazze embwaye kumpi. Naye olugero luno luggwayo nti atazze embwaye kumpi nti eyange eyigga n'ekiro. Manya amakulu g'olugero luno mu ssuula eno gye ntandise. Agamba bw'ati: ekintu ekyasingira ddala okunnyika Mivule mu ddubi ze nsimbi ennyingi ze yanyaganga mu kisenge kya kitaawe mu bubba, ate ne nnyina n'amwongerangako ez'okulyangamu ebinyeebwa ne kabalagala ku ssomero. Ku mpale ye kwalingako ensawo bbiri emabega n'akatono ak'omu maaso kamu n'ezebbali bbiri. Akasawo ak'omu maaso mwe mwabanga ensimbi ez'empapula, mu z'emabega nga mwassa ez'emyera, ndowooza kati bye tuyite ebinusu, ate mu z'omu mbiriizi mwe mwabanga embeerenge, ebinyeebwa ebisiike oluusi ne kabalagala. Maama yatambulanga atya! Ebiseera ebyasooka yeeraga nnyo nga bw'alina ssente, kyokka bambi nga tategeera kabi kaali mu kikolwa ekyo. Yayenzanga okugulira ab'ekibiina kye ekibbo ky'ebinyeebwa oba kabalagala n'abawa ne balya. Ate ebiseera eby'ekyemisana bwe byatuukanga ng'atwala mikwano gye enfiirabulago mu kirabo awaatundirwanga emmere, Mivule yatuulanga butuuzi n'alagiriza ebyokulya ebyabunyanga abantu be yabanga agenze nabo. Okulya bwe kwaggwanga ye n'asasula ensimbi zonna. Waliwo ebiseera mwe yayingirwamu omwoyo ogw'ettima, n'agula ebinyeebwa n'abiyiwa wansi, n'alagira abaana abalala mbu bagwirane babyerondere. Ate n'alagira banne abamu nti mubankubira ebikonde. Abaana abamu bagundirwanga bambi bwereera agakonde nga n'ebinyeebwa tebabifunye. Mivule yanyumirwanga nnyo okulaba abaana abaabanga bawutuddwa agakonde nga bakaaba era ng'akwata ne mu nsawo z'empale ye n'asekera waggulu nnyo. Kati nga kino kifuuka ekikulembeze bannange. Mukitunuulire kino ekivubuka nga kifuuka ekikulembeze nga kibakulembera kino. Kiba tekigenda kubatta butsi. Omuntu abeerawo n'anyumirwa ng'abantu abalala balumizibwa. Oyo omuviiranga n'otambula. Kivubuka nga kyali kyattima. Taagala bantu kikula kino. Taagala. Naye era abazadde bwe tuba tusoma ebintu bino, abazadde wano mugenda kumanya nnyo enkuza y'omwana ne kye kitegeeza. Naddala mu abazadde abakyala abatiitiiriza ennyo abaana abalenzi. Wano tugenda kumanyirawo nnyo enkuza y'abaana n'engeri gye tutambulizaamu abaana baffe. Nsaba ogoberere ekitabo kino, ogoberere n'enkula ya Mivule okutuuka bwe tunaakimaliriza. Kaakati munnange, ekivubuka ne kisekera waggulu. Ye olw'okuba n'ensimbi ennyingi, bulijjo ate nga tamanyi na kintu kya mugaso ky'ayinza kuzikolamu, kyamwonoonera ebirungi bingi. Bwe yatuuka mu kibiina ekyokuna n'ayingirirwa omuze ogwamusensera omubiri ne gumutuuka ne mu busomyo. Omulenzi eyayanguwanga okudda eka yatandika okuddangayo nga buwungeera, ekyavaamu okutuuka nga bukunidde. Ekyamutuusa naawo kwe kuyingirirwa omuze gw'obukaba. Abantu abamu kye batasaasirira, abakazi abamu mu kitundu ky'ewaabwe baamusaliranga mangu amagezi ne bagenda bamuwabya okumujja mu kkubo ery'okusoma, ne bamutimba bbula ne bamwonoona ebirowoozo n'afaafaagana ne mu bikolwa. Okumpi ku kyalo awo okuliraana essomero waliwo omukazi eyali anobye ng'atandise okutunda obulingu n'ensonzi mu kayumba ke yeezimbira. Awo nno Mivule we yabeeranga mu biseera abayizi we baddirangayo eka okulya ebyemisana. Ebirabwa si bye bitendwa, naye Mivule yalya ku bittafuttafu ew'omukazi ono. Ebyokulya n'okunywa ebyamuweebwanga byamusanga amababbanyi, gino micungwa, ono soda, gano magi, obumondo obuzungu, amatooke, okutunula wali nga sowaani ya mpumupunga n'ennyama eyali eya buli lunaku. Omulenzi yawugangako biwuge newankubadde ye yawuliranga ng'alidde n'asindisa bigere. Kale nno yagendanga okudda mu kibiina ku ssaawa 8 wamma ggwe ng'assiza ku mmeeme.
Munnange okwebakira mu kibiina emabega eyo gye yatuulanga gwe gwali omulimu gw'omukulu anti ng'omukkuto gumuli bubi. Obudde obw'okudda eka bwe bwatuukanga nga Mivule adda mu buduuka bwe mukono ng'atambula ng'agabunya era atwalirize ku budde. Yalabanga bukunidde buti ne yeebereka akagaali ke ne kasaala. Ewaabwe yasuulangayo kayinja. Waabwe yayitanga oyo buyisi okugenda okukakwekukako ng'ali mu bitundu by'ekisowero eyo gye yakubiranga embwa ne ziboggola. Bye yakola ne by'ataakola eyo tebitottolekeka. Ewaabwe baabanga bajjula olwo Mumpembe nga lwasoobya akagaali ke okukateeka we kasula. Mu balenzi abalimba abaaliwo mu biseera ebyo ku kyalo ky'emukono, Mivule nga girwako enkoofiira. Buli lwe yatuukanga amatumbi g'obudde eka ng'alimbalimba bakadde be n'azimula. Emizannyo gye baagendangako mu masomero amalala gyali miyitirivu anti buli wiiki ng'ategeeza bakadde be nti tuva gindi bwe gwabanga omupiira n'adda nga yeewenyeza mbu abasajja bamukubye endobo zimuli bubi. So nno ng'ebyokusamba omupiira byamwesambanga Nnassu bwe yeesamba engalabi. Wabula kye yalinga asobola okukola obulungi kwe kukubanga enduulu n'okuyita abazinyi b'essomero lye. Ekyo nno ng'abasomesa ne bayizi banne kye bamusiimako ennyo. Ebigambo biba bizibu okwekisa. Abantu abakulu n'abato batandika okuyisa mu Mivule emimwa era abamu baalinga beesimbu ne babituusa mu bakadde be. Zirobala yalengerera wala mukazi wattu n'ategeera nti omwana bw'akuliramu emizengo egyo ensi emubijjirira mu biseera eby'oluvannyuma. Bw'atyo buli kye yawuliranga n'akibuuza Mivule, naye ng'omulenzi yeegaana n'azimba emisuwa n'amaaso ne gabanga agamuva mu kiwanga. N'ajja n'emiziziko mu kyenyi n'atiisatiisa nnyina ng'amubuuza nti ebyo ani abikugambye maama? Nze saagalira ddala abantu bamala nga nsalako bigambo ne bajja ne babikugamba ate naawe n'obikkiriza. Babuulirako gwe wekka, lwaki ye taata tebabimutegeeza? Nze byo nnyabo nze saagalira ddala kubiwulira ate nojje nate n'obiŋŋamba. Zirobola teyaterebukanga mukazi wattu yategeezangako munne bwe bazaala omwana, naye eddiba n'awolereza mutabani we n'amugaanira mu kino na kiri. Olumu yaddamu mukazi we nti kiisi mwana mulenzi kasita atuuka mu kigero ekyo abantu b'oku kyalo bamusibako nnyo ebigambo bingi by'abatakoze, n'olwekyo Mivule talina kibi kyakola. Bw'ogamba ku by'okudda ekiro, awo Mivule watuuse abalenzi bwe bakomerawo nga buwungeera, ate ye Mivule nga bw'ali mulenzi mukulu mu ssomero atawaŋŋana nnyo. Awo waddira si wabi n'akatono. Ndaba nange gw'olaba bwe natawankana ennyo nga nkyasoma, bwentyo nange nga bw'olaba omwana waffe oyo bw'ali. Zirobola yalaba amalamalusu ge namukka ng'abivaako ng'atandikanga kwemulugunyiza eyo mu bakazi banne mukazi wattu ku kyalo.